Kasolo lutalo lwa Kasolo Princess Amira ne Ruth balwanira Kasolo. Omuntu awulira statement eyo oyinza olowooza mu biri eri okusinza ku caption zendabye ezitambulidde ku eno story naye nga amazima gali nti omusajja gwe balwanira erinnya lye Kasolo. Sinza agala ebyonoonese kati leero ebyonoonese bijjidde ddala mu ngeri y'okwonooneka. Princess Amira ne Ruth bali mu kulwanira Kasolo. Actually olutalo luli Kasolo. Kati simanyi ngeri obuzibu kati bibuzabuza. Ngezaako kugamba munne omusajja gwe balwanira Honorable Kasolo. Okitegedde lyerinnya lye nga ye. Kati we ngamba Honorable Ruth ne Princess Amira bali mu kulwanira Kasolo as in bali mu kulwanira omusajja gwe bayita Kasolo. Caption ekyokuteeka ku caption ekyo ekisinza okumpa obuzibu onaasonyiwa ku lwekyo naye anyway. So Princess Amira ne mujjawe bali bazze mawulire bali mu kubeera nga bakuba onaasonyiwa ndowooza kambaweka video ka Princess Amira. Actually kalino ka video ka Princess Amira ko kakadde kengendo kuwerako recap. Then waliwo ne Aji naye yabikoze. Kale singa ne Kasolo naye akola bino nekyaka yabikola dda. Ayina okubeera nga yabikola dda. Waliwo ka video akalala ka Aji kengendo kuteerako Aji nga abikoze eri bakyala ba ababiri. Naye kati ensonga ya Kasolo no video ne byokola. Ensonga ya Kasolo Princess Amira ne Ruth kwe gamba Kasolo ayina engeri gya wowe kambaleke kamusaba subscribing ngene notification bell ebisigadde obindekere abayagala okubeera ng'olanga naffe wano ku SMX Media otukulako obukuzi ku enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera zezina ensonga za Kasolo ne Princess Otalo rondese okuyingira mu lutalo abantu babiri bombi nga bakyala ba mwami Honorable Minister Kasolo. Princess Amira Kasolo ne Dr. Aisha Kasolo. Pengenza za kutalo abatasoma olwa saidi eno wa Princess Amira mukwano Dr. Aisha amanze kankubuli amazima olimbo oboli Dr. oboli na chinze nkubula gwe guyo omusajja yeguyo oli kubano oli mulungi. Princess Amira kana kalungi ate njagala nkubulire erinnya lya Princess bali abalungi mukwano toliyewa tolisobola ekyo nkikubulidde. Dr. oboyina sente oba toyina gwamanyi oba wasoma biki oba tewasoma oba wasoma ekyo bawakuguka mu biki gwamanyi mukwano omwana Akasolo akazinono ke kazinono konna ka Kasolo. Era nze kankubule era atuuka n'omuzaalamu omwana n'agenda n'ewaabwe n'ayanjula n'ambula emmotoka za kabi n'amuzimbira n'amaka mukwano ne nyabbaawo eyawungira eno omwana w'abandi mwesonyiwe nze nkubulidde Dokita naye obwana bwewunda ka Princess kewunda kateeka kaviri eno nekebaka makeup akalungi kubanga makeup ayina waaja mukulu yawula entula ne Apple goli entula Princess Amira Apple ku Apple ne entula kiki oteeka mu mikolo oba yawula muwogo noyawula n'omugaati mukwano yawula juice noyawula n'amazzi g'omu kitaba ebyo byawule bibiri londa woogwa ogweri mu kitaba beera wakanga ofumba n'eddiguliizo era ekikubonyabonya omukirato kyagufuna mu budde kinoza kyekikujjako waya Kasolo mukwano gwange kambyogere lwana omusajja akuyamba abereko ewuwo bino byeweesungasunga noda mu video biveeko abaana bamanyi bawunda abasajja baabwe ne bawunga mukwano tereera weewummuzeeko yawula entula ne Apple ebyo ddawo ng'otunyumisa musobola nasoma uli okusomako mu Dokita yani akubulira beera mu buugi bwo omwana ali enawunda musajja obuwoobwe mugolako bamutereza amasuuti ozana tunamugaze boye yengoye nga tokyalina musuutiza musajja kutaano byonna biriwo ono ategeera bwe bakwata omusajja kati owunza wenna oweddemu linda tayemu yejja leka omwana agira anyumira akabebi leka omwana agira anyumira akasajja ke bino byoli mu Dokita mukwano tereera weewunzise Dokita wallahi totambulike naawe kubanga bino byobeeramu ebyekiyayi bino byokuyombayomba kati enjawulo yatasoma ne yasoma yeriwa mwena muzine bw'omuntu ogwo mukwano tereera kana kamuwunza wetuge weerye nze ndi tiimu Amira mwakwetuga
naye abasajja b'obuvunaanyizibwa baagala nnyo abakyala bazaddeko kuba bamanyi nti omukazi ono amanyi kyayagala amalala g'ekivubuka gaba gakuweddemu kati bw'ogamba nti nze bwe buto lwenaafuna njadujjamu nsigale nga ndi oli omusajja gwanabuza alinayo omwana nedda siina blagging around but chances gye ziri okuba nga emirundi gyo giremu embuto omusajja ono gw'oyagala ogenda mufuna mulime n'okuzaala obulamu waburiskinga kulwokuba nga okyuzinga omusajja omulungi ekirala abasajja bazimba I'm sorry to say this nja beenenyeza mu buli ngeri kuba amujja kunjajenga gwe nga tiwazimba obwo I tried nze nagezaako okuyingira industry nga nyina omusajja owange okuviira ddala ku zero nga buli omu avudde waabwe ne tutandika okwezimba ng'era nkyogera lunya ababaddeko nange mu music industry bakimanyi nga nkyogera lunye saagala kufuna kudetinga nga maze fuuka artist w'amaanyi nadetinga alia but nga bwe kiri nti si ffe twetondera gw'onooyagala ate si gw'osalawo kuba kusalawo kwa katonda kyeki kinasooseza ne bagamba olina okuleeta katonda mu bintu byo kuba gw'ojja kwekyuzingira oteekewo ensalesale oteekewo obukwakulizo olowooze nti kiri about you gw'osalawo ku kikyoyagala mukwano love disprovinga katonda ajja kulaga amaanyi ge alaga obuyinza bwe mu bulamu bwo byonna obikole omale okwerokinga ogende ku serena oyambale obugoye obulungi otomere bameka batomedde ng'agenze mu hotels nene bameka batomedde nga batomedde basajja bagagga naye nga tali willing kumuwasa n'atomera olina omusanga nga tazaalanga nako ku mwana omusajja n'amulekawo nga embuto zajemuze nnyingi ng'atagetinga high class men naye katonda kyaba yakutondera one time nakolako interview ne Ruth Kalibala neŋŋamba nze nali saagala abasajja basiraamu tekitegeeza nti omusajja wange simwagala musajja wange mwagala naye ku ntandikwa